kukola nga bwe bakola ki wabula ffe nga omumanyi Lion Island ffe ekyaffe kya music eyogerera tusazeewo ne ssekusalawo yenna tubadde solo bawale naye ne tugamba olw'okwagala abawagizi baffe mwenna okujja tusazeewo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini ye Friday eddako ng'eno ejja evuddewo okusobozesa okulaba nti abagenyi baffe bonna ba service provider bonna bajja wabula kino tekijjeewo nteekateeka y'embalala naye wala gye tugenda okukola ki olukuŋŋaana ssemakuŋŋaana olwaggwanga mujje kyesinaako maanyi rehaso zonna zikolebwa n'entegeka mwagirabye ebifaananyi mwabirabye nenze nkyali mulamu era nkyali mugumu ekinjawula ku bayimbi abo bonna bwe mutera okunnyumiza nze ndi muvumu nze sikkiriza mbeebaza nnyo mwenna bakyali banga badi bazze buli alina tiketi yo gikuume ab'embalala babagambye yo tugenda mu maaso naye mbeegayiridde nnyo laavu gye mundaze yeemu gye mbasaba ennaku z'omwezi nga 24 kino sitaani kyaleese ate ngenda mulaga nti sitaani munafu ngenda mulaga nti munafu ngenda kutwala amaloboozi gammwe n'ettutumu lyange ngenda kukabira ne gavumenti yaffe yenyini batwongere obudde oba tugumala 9 tugumale 9 njagala mbayimbire tunyumirwe ntuusa eddoboozi lyange eri n'ababadde abali ku lugenda bajja nti enkuba yatuguddemu embuyaga mugirabye nebaza nnyo Steve Gino wa Phenon Records kuba abadde akoze kyanjawulo nebaza mwenna bayimbi bannange babebekulu bapalaso balutalo okusingira ddala mwe bawagizi bange nekijja kuba kirina okukola ki ennaku z'omwezi nga 24 tusinkane mu lugogo cricket obo gwanga mujje mwebale